Ku Lwokusatu lwa wiiki eno, ttiimu y'eggwanga eyabakyala the Crested Cranes yakwambalagana ne Algeria mu ez'okusunsulamu abaneetaba mu mpaka z'ekikopo kya Africa ez'omwaka ogujja. Kyokka ttiimu eno yeesanze mu kattu olw'okubulwa omutendesi owenkalakkalira. Ayub Khalifa yabadde omutendesi wa ttiimu eno owekiseera, wabula olw'okuba nti ye mutendesi omujjuvu owa ttiimu y'eggwanga eyabali wansi w'emyaka 2 yabakanye n'ogw'okutendeka ttiimu ye eri mu kwetegekera ez'okusunsulamu abaneetaba mu mpaka z'ekikopo kyensi yonna. Omulimu gw'obutendesi obujjuvu obwa Crested Cranes FOFA yagulanga emyezi 4 egiyise, wabula nga ne bwe butuukidde olwaleero teri yali afunye mulimu guno. Abdallah Mubiru yabadde aweereddwa ogw'obumyuka bw'omutendesi omujjuvu owa Crested Cranes, wabula ng'omulimu guno yagugaanye okusinziira ku FOFA. Eyaliko omutendesi wa Crested Cranes nga yazannyako ne ku ttiimu eno Kristen Wanyana awagidde ekya Mubiru okugaana omulimu ogw'obumyuka. Abdallah Mubiru tagoberera mupiira gw'abakazi. Ekituufu kiri nti national team yeetaagibwa okutendekebwa omuntu alaba emipiira gy'abakazi, ayagala omupiira gw'abakazi, ategeera omupiira gw'abakazi, ategeera abaana bano abawala kiki kye bali, ate nga mukwano gw'abaana abo. Kyokka Wanyana ng'ali ku ddaala lya CAF mu butendesi agamba nti emirimu gy'obutendesi bwa ttiimu y'abakyala wansi wa FOFA girimu okusomoozebwa kungi. Era naweerezebwa okubuuza where is the appointment letter. There was no appointment letter for me, teyaliiwo. So nayagala nnyo obwa kkooti ne neesuubira ebintu ebingi, naye olunaku lwe baamusuula nga tebambuulidde. Nendaba nga coaching team endala bagitadde mu kifo ky'ebadde. Nawulira bubi nnyo. Embeera eno eraliikiriza abawagira omupiira gw'abakyala abalowooza nti yandikosa kaweefube wa Crested Cranes okwetaba mu mpaka z'ekikopo kya Africa ez'omupiira gw'abakyala. Nti omuntu aliwo si abanjibwa okukola ekintu. So ndowooza tali ku pressure ajja kikolanga bw'aba asobodde, ate teri ajja kumubuuza kuba si gwe mulimu gwe. Kiba kitegeeza nti ttiimu enafuwamu kuba oyinza ogamba talina kigendererwa ky'amaanyi. Ekirindiriddwa kwe kulaba engeri FOFA gy'egenda okugonjoola embeera eno. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.